kyabaddewo nga mugandi kiki byempulira bwe biri oba nedda nga mugandi kiki tigendeyo munda buli omwana akugamba ng'ayingira ng'asinkana abakozi be nga bamugambuza ekiki ekyaguddewo ng'otuswazizza ku kifo fakitole yonna abantu baagala genda paka nti wasaddaasa omuntu agenda okuddayo wa mukyala we omukyala we yamusanga asiba bintu nga muga kiki ekiguddewo nga muga mwami siyinza kubeera na muntu wasaddaako abantu ngenze kyate kiki nti Ssebwato yatugambye wassa omuntu omusajja ng'ayita abantu bonna nga bagambadde mbayita mwenna mbategeeze kyanguddeko abakozi bakuŋŋaana ekyalo kyonna kikuŋŋaana ng'agambadde nsaba mumperekereko tye sasse muntu wabula nasaza embuzi eno n'engiziika wano nga gye nawaddeyo nga saddaaka okumanya ani mu mmwe mukwano gwange asinga nayise Ssebwato ono ne mugamba kino kiri wakati wo nange na Allah naye ne muteresa ekyama nga mugaye nti nasse muntu mbadde nsaba tusime ne basima ne bajjayo embuzi n'abaganda nasaza embuzi naye kye nabadde nnoonya ye mukwano gwange gwe nsobola okuteresa ekyama ono Ssebwato takyali mu abo olwo Ssebwato yakoze eki mbadde mbasaba mwenna wano we muli mufuneyo engeri gye mugezesa ku Ssebwato muterese ekyama nga kizito olwo otandike okwawula funayo omuntu omugambe njagala okutegeezaako bammanja naye ntegeezezaako gwewekka Senkubuge ojja kuwulira abantu ojja kuyita mu kibuga nga baga Senkubuge mumulaba kuwuuba masuuti babanja oyo n'ennyumba bagenda gitwala bebo be muteresa ebiki nzirayo ku nsonga y'omwami eno banka y'ebyama byo gikuume buki nsaba Katonda muwe ku ngali z'omwami kakuba yabirabira wala ojja kufa nga wateresa omufutu w'ekifaananyi nga yakiraba ng'oli mu x-ray ajjeyo ensundo yo mu mugongo agiraga abantu abagaye nti abadde yeemolera bwereere omusajja yali yalwala dda abantu tusisinkana naye mwawuleemu nti mu buli lugendo si nti buli musaabaze gwosanze afuuka mukwano gwo nsaba buli alina essimu wano agiggyeyo ogitunuleko bw'oti muggyeyo amasimu gammwe ababbi be twasoose okugoba wano simu mulekezi kweka mbuleega wano tewaliiwo babbi Katikkiro waali siwayinza kubaawo yadde mubbi yenna tunula mu kigambo ekiyitibwa phone book olaba abalimu Yamada Boda Sula Biwata Kalevu ow'ennyama Rebeka Jingo ow'ebirango kebera ebintu byonna kakati njagala onsikiremu abantu abawe oyinamu abantu nga 100 naye njagala nkubuuze mwaba 10 bameka boyinamu ab'omugaso naye ne bakusanga mbu essimu erimu ne password otereka biki tojjaamu password yange eyo nyina bye saagala olabe naye nga biki byotereseemu wangi mutereka content naye nga byotereseemu tebulimu basobola kudduukirira Ssebo Katikkiro nsaba okwebaza nti nalina kato nga katanjagala nange kyekyo lwaki namwagala singa kato yali tanjagala nange sandi mwagadde kubanga nange nfaanananga kato bw'oba tonjagala nange sikwagala bw'oba onjagala nkwagala nnyo nempitawo kakati one good turn deserves another eriyo asobola okuba engalo nga talina mikono ebiri nsaba buli omu agubise engalo omukono gumutulabe bwe musobola okuba kakati
njagala okubakakasa nti kiteekinga emikono ebiri okuba ki era mukigezeekaawo mulabe ndowooza mukirabye. Ssebo Katikkiro njagala okutegeeza nti Kato yali ayagala nnyo eggwanga lye. Kato ng'ayagala nnyo abantu be. Era Kato yatuuka okumbuuza nti naye bwe nteesa mu Luganda wano mu Paalamenti bankola ki? Ne mugaa Kato munnange mu byenjagala okola ekyo tekiriimu. Newankubadde oyagala n'agamba okugira nnyo ne mugaa nkugambye. Kubanga bagamba nti ssetteeserezo lino bateeserezaawo mu Luzungu. Ne mugaa singa ekyo wakyagala wandikiise mu lukiiko bandikukkiriza okuteesa mu lukiiko. Naga ye lwaki sijje nakiika? Ne mugaa abantu baasiima obakiikirire wano mu Lubaga. Nsaba abalonzi b'e Lubaga mwekubireko mu bugalo omunaye tubeebaza. Bwe mwatwazika Kato. Naye Kato nga tannafa yagamba abaasonda ssente z'omutima mulundi gumu nti bannaye nkooye okunnangira. Naye yakuwa ebibiri n'agamba omutima gwaffe oguwogganya nnyo. N'agamba egayiridde muwandiike mu kitabo mbaddize ssente zammwe. Waliwo omusajja yakuba essimu nga tuli naye n'amugaa Kato. Ate Kato yaddangamu essimu. Gwani? Kinze gundi wano tukooye tuwogganira. Omutima onaatera okwabya n'amugamba musajja gwe kima ssente zo wano wennyini. Gwe ssente zo wateekayo mmeka? So oyo Kato wammwe. Kato mugazi, Kato munnakatemba, asi munnakatemba munnabyabizannyo. Kubanga Honorable Hillary Kiyaga agambye nti mulina ekintu kye mukola ne kiyinza obbadongoowaza. Eng'ate omuyimbi baba bamuyita muki ayawukana ku mudongo. Omudongo yasuna ennanga. Yayimba nga tamanyi byayimba ye mudongo. So temukola ebintu ebiyinza obbafaananya abo abayimba bye batamanyi. Twagala bano ng'omukulu bwe yaleeta ensonga ya copyright ffe tujja kugiwagira kubanga eri mu mateeka. Ekisembayo kyenjagala okubagamba kiva mu kagero ka Kabaka. Yali Kabaka nga mugagga. Sigenda kubanyumiza lugero lwa Saadu Mwalummanja ku luli n'embaga ndirunyumya ku lumbe. Kati ndirunyumya ng'ono amaze okuzaala abalongo. Njagala mubeere nga mudda buli kaseera. Kabaka oyo yali agenda okuyigga. Bwe yagenda okuyigga ng'agenda ne Katikkiro we Ssebo sitegeeza gwe taata. Naye abantu buli bwe yatambulanga naye abantu ababi baawuliranga bubi ne baga lwaki agendanga naye ettima n'ennugu. Ne bagamba omusajja ono tukola tutya omuggyawo. Mungu n'agezesa omukulembeze oyo n'obulwadde obwa kkookolo ye kansa. Abasawo bwe bajja ne bamugamba okuwona tulina okutemako engalo. Abasajja ne bagamba omukulembeze owaffe tatemwako ngalo. Katikkiro kyava ayimirira n'abagamba nti abasawo kye bagambye kye tuba tukola. Bano abaali baliraanye omukulembeze ne bamugamba twagamba dda omusajja oyo mubi. Kuba yandigambye waakiri batemeko ezize bazisse ku zizo yagendera awo. Naye ogenda okufuuka ekiwuduwudu gwe omukulembeze waffe. Omukulembeze munyiivu n'agamba Katikkiro baakuŋŋamba dda nti oli musajja mubi. Genda mu nkomi. Ne bamukwata ne bamutwala ne bamusiba. Obulwadde bwe bweyongera n'akkiriza ne bamutemako engalo. Bwe baamutemako engalo n'awona n'addayo okuyigga. Ku luno yagenda bw'omu nga takyalina gwe yeesiga. Bwe yagenda okuyigga n'asisinkana abasajja abasezi ne bamukwata nga baagala omusaddaaka. Bwe baasindika kabona waabwe omwetegereza bagenda omutunulako
ne bagamba ono wa kisiraani taaliike, genda. Bwe yaddayo mu bwakabaka bwe abagamba mwenna mukuŋŋaane mujje mugende muyimbule ne Katikkiro oyo mumuleete. Katikkiro bamuleeta akankana nga leero banzise, n'abagamba mumuseeko mu ntebe ye atuulewo annamulireko. Sajja ne babuuza ate lwaki? Kyava abagamba nti Katikkiro ono kye yaŋŋamba kyekyali ekituufu. Yaŋŋamba bantemeko engalo, kumbe Katonda ayita mu ye okunsaasira. N'abanyumiza nti abasajja be nasanze babadde bagenda kuntemako omukono, babadde bagenda kunsaddaaka, naye bwe balabye nga siwera ne bagagenda. Katikkiro kyava yatunuulira kabaka we n'amugamba nti nange kabaka weebale nnyo kunsiba tye, kubanga nali ŋŋendanga naawe okuyigga. Bwe batandiridde ggwe bandiridde nze awera. Kitegeeza okugera kwa Mungu kwa bwenkanya. Okitegedde? Bwe batandiridde bukulembeze bandiridde ani? Katikkiro. N'olwekyo tukkirize Katonda bw'aba atuleetedde okutugezesa mu kugera kwonna, tukkirize kibi oba kirungi kyekyo ekiba ekyaffe. Tukkiriza nti Katonda ye yatuwa kato era Mungu yamutuggyeko. Nsaba obubaka bwange bukome wano, nga buli omu mwagaliza omwaka omupya omulungi era mwagaliza okukola emikwano emirungi, era neebaza nnyo akakiiko wamu n'abaana nga nsaba musituke mwenna abaana ne maama Ani babakubireko mu ngalo abantu bano nga babasiima. Kale mukube engalo.